So yeah, kati I've seen the father gwagenda obeera kubanga ndeeta balongo oba bana kati linda awo naye mukwano question ya wajirabyeko unaze wetegekedde ebibuuzo tuli ku social media batugamba oli lubuto ne basoka batete bifananye ebya wayambade chete echarwa ungaluzimbiridde sebo namba gwe ne kamera za salt ezo nzinako obuzibu atenze siraga sisoko nyambe tekuli yadde swiri siraga ne bweruba mweru litola tojja tegeera atenze no ngamba kuchama munnaku ezo kiba kitusenye gwe ne full figure sibesiga kiba kituze toli nje tusubira baby shower byaffe tubyetegekere si baby shower shower already ebekoleddwa gumanya mawuli ogamba omwami wange nti ndi lubuto mba netaga baby shower kyendala tewali olaba lava ajimpa siri Susan Makula Bujjingo umpaye ebintu bisatu byolifate werabiti bisatu nga bingi bisatu ekisooka kyolifate werabidde nga nawe bw'okitino gamba baali bansibye ku CID ekibuli ng'olwo obwaziza bwaki love ate love esiruwazansi oba nandi kunyumirizako ku byange naye tugendere ku Dorah exoli sina kye saakola we ziba sama nazikuba talina kyatankozesa mulamu muno okugyako sirya bisiyaga wamuyana nga n'akasala akatono kenfuna ku alpha ngokamuwa kamuwa esimu gye nasooka okukwata gundi yali Samsung buflap waliwo yakampereza okuva ebweru nga sikakwatanga nako nenkamulaga nanga kalungi njazikamu nimwa swiri nkwazike katwale nampakake nedda nawe laavu ate giveeko ate nze nfuga nnyo mpulira kati ate mukomera mutukayi mutanga flap ye kututeyo mukwano biwanvu mpulira afuna gwayagala awo tukola ffenna lutandike simu yange ebula era nange nzo bwe banziba si mu poliisi mpulira esimu yange ebula ningamba esimu ya layisi ate nzunga ebya poliisi kangula endala ngamuga manyi swiri kangula endala iyo tugireke nga tugireka kumbe yagitutte akatandika kyusa line kati ngaaweereza boyfriend messages ezimu threatening nga bw'otava ku mukazi oyo tugenda kutta biki kati agenda ne mugamba nayo manyi singa bakuttira ddala naganze sina mukazi mulala kati ne mugamba naye tugende ku poliisi so tugenda ku poliisi otuuka ku poliisi ng'akola agulawo file ey'okuba nti baagala kumutta nga poliisi egamba egenda nnoonyereza so print out za message zonna nga bazifuna nga tuddayo nga batandika nnoonyereza ku mutemu omutemu nga yego mukwano omutemu simu teyali yange mwe mubalayini bebi obumotoka buno babuyita bu primo paka kibuli watula mukamotoka munda wawona akabangali yandi kulabisiza akabangali mukwano otyo banteeka mu kamotoka ntuuka ku poliisi bambuuza omusajja bwati ne bwati omanyi nti ye omumanyi nga nti boyfriend nti oyagala kumutta konze ntya nti omuweereza message konze zitya agala tugenda muyita bakuba esimu bamugamba suspect tumufunye tumukutte olina kubemeza ngenda mulagako mpulira kati gwe bagala suspect ate lawyer boyfriend lawyer mpulira nga bantuuzaawo bankunya biki wajjamu engatto ate banzijamu bambi ngatto abo tewatuukayo wasiika chapati tewasiika na chapati munnange bantwala kibuli tewabonaabona nnyo banzigulako fayiro mpulira criminal case nga tegana kuyitamu amaziga simanyi munnange nga ntulawo nga nali in shock ninga bamuyite nga musajja watu atuuka bamugamba yono suspect naga tekisoboka ne message ezimu bazimpereza ndi naye ne bagamba abakazi tobamanyi esimu ndowooza yagiwa omulala yakoleza message baleke egamba ye banzijayo bantwala ku CPS mpulira tuka ku CPS bantuuzaawo ku kabenchi anange anange ekisi otuse kabenchi ka CPS sweet ine Mboozi mpanvu waine mpingu sweet siagala kugamba buli kimu ngambako nkwata eki bandirizingira ku bondi kwata ekipapula nkitwalira omusumba nsabira kikino ng'asazaamu ebya poliisi tombuuza musumbaani mpulira sabule Mboozi
oyo nza ambuza ki mutaddewo oze munyumiza boyfriend bichi naga na relationship zawezo zigenda kuteeka mu bizibu wagenda ka nagenda nkaba adesa mupe ku mukono gwo gwaddyo mpa ku mukono gwo gwaddyo Dorah katono ngenda kwebaza sina kyagenda kola kibi ndate nobody obonye mukwano naye kulikayo amina sweet mbonye extra komoko lumo mukubire simu ndi mulwadde busujja gunzita ne vuchi mpulira nga sweetie hi sweetie I'm not okay nambuzo obadde kunzo musujja gunuma mbadde nsaba ine motoka sabo nchimeko wano ntwalewa mu ddwaliro nambuza if I ever told you that you're my girlfriend shaina mu luzungu nga ndutegeera bulungi anti ova kwalufa ya luzungu myaka ena sweet nga takwagala ngako ngenda okuddamu otegeera nga ndi kukitana mu ddwaliro vuchi emujjanjabi eyo laavu olwagamba Dorah olwakubuza nali nkwagadde mukwano sadda mutegeera nalaba bamalayika nalaba bamalayika nzire engulu ndi mu ddwaliro vuchi naŋŋamba nasembye okutegeera nga oli ku simu oyogera ne gundi ekyokubiri nkulese mu ddwaliro kati ki ekigenda mu maaso nenzijukira bwe twasembye naye oyina laavu nenkaaba oyina laavu ndi ku kitanda ne mugamba nze njagala genda kumulaba biki ne muga yagamba eki ne muga yaŋŋambye yambuuzaako oba ndi girlfriend naŋŋamba mbulira yakigambako kati nentandika okujjukira emyaka ena gino yakiŋŋambirawa nenzijukira relationship yaffe yatandika etya twali ba mikwano ne tugendanga mu kibaala ne twekisingira mu kibaala we byatandikira mpulira nemanya relationships nyingi ezitandise zityo naye nennoonyeyo ekigambo love you kyali luddawa mu myaka ena nga temuli munnange ettaka nze naliwaayo ku liizi alimeko kyayagala waliriko waliriiziriza mukama wampanga love yomfe wangi mama mpulira ogwokubiri kiki kyolifa teweragide bambi ŋŋamba mpulira emboozi yeewooma otyo Dorah wandindese sigenda kuleka ekya omanye olugendo lwe natindiza okujja eno ekirala ekyokubiri exoyo ndowooza ye yalina byenfasira bide byonna biri ku ye ndowooza tugenda mu bbaala lumu nga tukyacakala tuli mu kirabu emu awo sijja jjogera linnya kati omanyi abawala abeera mu bbaala bwe bityo kati nvawo ne ŋŋenda wa mu washrooms nenkomawo musanga alina omuwala omulala yamuwa enamba nemugamba ate aniyo naga naye bino tobitegeera so omuwala ze ansaba enamba yange naye kati olaba muwadde enamba esimu yange nze ngicontrolling ne bwanankuya nsobola obutakwata nokkiriza nogamba baby's good baby can be good I know otya nemugamba it's okay bambi it's okay kwegamba najogebwa nga ndi ku it's okay bingi nze byempiseemu katabo otyo ninazanya firimu akatabo ko tukatuuka ku page eyoku nga amaziga ge tukulukusa mayitirivu nnyo ekyokusatu ekisembayo kiki olifa teweerabidde olunaku lwandirulese olunaku tugenda no mu burekedi olunaku olwo omwami yandaga njagala nnyo nzikiriza tubeere mwami na mukyala nzikiriza naŋŋamba kati njagala kutwala out nanvuga olwo yakunyumiza lwanvuga antwala ejjinja antwale ku kiyiira manyiyo kubanga twalinga balambuzi bakyakaze tugenda omwo mu jjinja naŋŋamba njagala kutwalako ku kiyiira konze siina buzibu ng'avuga naye nga ye tamanyiyo naye nga siina bwe mugamba ekkubo tukutte ki naye nga njagala bambi mulekeremu kali ka power is the man aleke lowooza omanyi tobanga bano abawala musajja wattu waabwe ayiise Kampala atembeeza ntagenda kukiyiira avudde Masaka musajja wattu n'amaalo ge gonna n'agange nga tugagatta nga nvuga uyo obuyala simanyi budondo simanyi buki ngandaba tubuze naye neŋŋamba musajja kamuleke kati nemugamba hani ng'obudde bugenze oba tukyuke tuddeyo naŋŋamba omanyi mukwano ekituufu mbuze nemugamba katukoze tutya tuddawa naŋŋamba ekituufu simanyiiyo badde njagala nkusanyusa
ade njagala nkusanyuse naye naye tubuze ne mugamba omanyiyo mpulira nanga simanyiyo ngatamanyiyo nangamba gwomanyiyo tugende Siri simanyiyo olekamuko kiringa omanyi okutwala mu buli hoteli mu kibuga akitegeredde kumpewo nti manyiyo mukwano kamulekera omanyi bino bye bakutwala out abawala ne weeraga nti buli hoteli ogimanyi toyi gye ziri omanyiyo ba waitress obamanyi olumuko olekako munno weerekamuko kati nze nali ntambuddeko nnyo dhani ate ye yali takyakadde nnyo nga nze manyimu ebifo so ekyo siyinza kyerabira era buli lwe tukwata oluguudo lw'ejjinja mulaga bwe twawetera mga aswiri ojjukirawo nagandeka naswala maaso go nga nze mutima kati awo nambuzabuza nafunawo akafo kantwalamu ne tulya kati ekyayamba we twali waliwo eri gundi Victoria nanga amazzi geego bambi andaga nange laavu neetawanya ndaba ewuubye mikono tugenda wumulamu ko tukyayinayo essaawa yaffe ennamba ate nga bye tukyayogera bingi nnyo omukyalo ono gwe nkuletedde waliwo akantu akekusifu leero kenziza omubuuzaako mu byengenda omubuuzaako 224 katujje temuvaawo amazima matuufu bwe tuba twogera mukwano ku mboozi y'omukyala Susan Makula Bujjingo ebisinga oba tobimanyi ne waliwo by'oba omanyi ebirala byo ne tubikutera mu details n'obitegeera bulungi byalifa teyeerabidde bikunnyonnyodde tukyali mu G256 mutusaasira akadde kashira tukatutte naye nga tujja sigala tugenda maaso mpolampola banange mundeke neeseseeko bandeke neesese mwe mumanyi emboozi y'omuntu nga nawe obadde togimanyi mami tutandikire wali eri tutandikire wa kitumba okuddamu mbadde nkyakunyumiza so kyanyumiza ekintu ekimu byolifa teweerabidde ne 2018 was a tough year 2018 mwali muki omwami kasita avaayo n'akera n'agamba bannange Susan Makula ye mukyala mukaano nafuna abako kyentegeeza nti abali concerned bangi nnyo nti be bakoobe bamugamba kati ono gw'otwala omutwala lwaki nenfuna abalinga baganda be kumpi tomuleeta tomuwasangaani so banange Dorah Uganda man kikyo wayita mu mwaka kaseera kyosinga ogamba nti wano wo katenfe pastors saagala bantu be bayita ba hypocrites njagala omuntu alinga asazeewo mu Misiri bw'aba asazeewo mulokole naw nalaba obunanfuusi bw'abasumba nga abamu bennyini abanvuma nali mbaddeko bwe babeera nga benzi nga pastor si mwenzi pastor woke up kyonna saagala kunyumya ku relationship ye gye yalimu n'agamba nti now nata nkutta ono I moved on saagala genda yeyo alina ensonga tabyogera bibye now nina abasumba bemmanyi nga tebalina na moral authority kukunenya nga mmanyi n'abaana baabwe gye bali nina omusumba omu gwe naweereza message nimuga just shut up please nze tebankuza bubi kuvuma muntu mukulu but I was forced to send him a message nimugamba the hypocrisy eri mu church nimugamba you of all people you oyogere kunze you call me a prostitute tewangulaako kyekisooka ekyokubiri nimuga singa nange nalinga ggwe nga nsobola okukozesa my platform to appear righteous and holy jajja bannaye jajja muzzukulu alabika okuba anoonya jajjaawe nana oyagala katonda ka jjajja tebakulaba wamabeera oyagala katonda ka jjajja nana jjajjaawe alaba jjajja nana kale genda ozanye nkwejuyisa ogende wamagula nasooka obuuze ku balabi ba G256 afukamidde bagambe nnyo lekano bagambe how are you obagambe I love you bagambe I love jjajja jjajja kwe katonda wegendere wama abadde kafukamidde ka sweetheart bannange katukwata ayagala juice kati genda tomunywanga kati leero wagenze no kamera tajjage kati ebya bayi biganye kale bayi jjajja
Bye Nana. Bye bye. Obani ali kumpi amukime. Owa kamera atuyambe. Rema jangu mututwalireko sweet. Tagenda aganye. Favor wa kamera. Agugube kale bye jaja. Bye Nana. Bye bye. Yeah. Amumpendulidde bebali. Naye abasumba ekintu kye bayita okubeera omulokole kisooka okuyimirira ku kituuti kubuulira enjiri. Ate muganda wo bw'akolanga ensobi muyite. Bw'agaana Bayibuli egamba ogende mu bakadde. Bwe bagaana genda mu kibiina. Like platform esembayo eya TV, eya radio, eya yonna yonna eyo yesemberayo ddala mu steps Yesu yatulaga nti bali mu kikola. Bwe baba ali concerned nnyo bandiyise omusumba. Bw'aba tabawulira because abamu bagamba twali tetusobola mu accessinga. Now bw'oba tosobola mu accessinga oba omanyi abantu abasobola owulira. Everyone knew pastor's friends. Pastor Kayizi, Pastor Kayiwa. So you go through another party. They didn't do it. Now lwali lunaku lwakulaga nti we are more holy or we are holier than Bujjingo. Ekyokubiri How was life kati bamaze okugamba abantu nti kati Susan Makula yaliwo ng'otambula ng'ogira kubanga eno gye twali ng'abantu bewera ne musanga how was your life? Week emu yokka gye saatambula. The first week nagendanga ku Salt sava ku mpewo nagendanga ku Salt nevuga nenzira ewaka. Nga toyina kyotya nti obona sanga omuntu nakuba kati ngenda owulira nga baŋŋamba waliwo abagala okunkuba ne mbuza wa nga totya ne baŋŋamba ekifo ekimu ne mbagamba omanyi byangu kwogera. Ne mbagamba byangu kwogera ate tuli mu nsi efugibwa amateeka tosobola goloka bugolokosi n'okuba omuntu like ngani. Tewazukkako ku lunaku lumu n'ogamba naye omanyi musumba according to what people were saying and everything tukite. I told God. Era nafukamira, I went to the prayer room ne mugamba Mukama bwe lubanga this is my cross to carry, I'm going to carry it. Naye bwebanga it's not my cross kinzijemu. In fact nzo kinzijamu nali saagala kunoba because kye nali nti ate bwe nnoba bagenda gamba yali afunye musege. So gwali gwagala kujja kumwononera linnya baamutega amwonone ministry. Kati ekyange kyali kimu, take my life. Saagala kulekera pastor linnya bbi. Kati nga nze ndi muntu atafaayo. I don't care losing a name or a life for someone I love. Bwenkera ninga Dorah nkwagala. I want to be there. Bwe kibanga netaaga kuba ku front line, I'll do that. Kati nga ngamba Mukama nzijaawo. Sagala asigala erinnya nti baamutega naye nyini wajja olowooza. At least when I die nawasa omuntu omulala bajagamba Susan died. Ne mugamba but bwebanga it was your purpose ndekaawo but give me the grace. It is too much. Ekintu ekiva omuntu bwakubanga ava bweru tekimenya. Kati ab'omunda was the church. They called me names. All names. Kati amannya ago ge bampita abasinga n'abasumba baali bakyala babasumba. Lumu ne ndaba ka clip ningamba wow, these women are so bitter to the extent nti batandise ovuma buli muwala mu church balowooza yenze. Not every girl has become Makula in your church. So then batandise okulaga obunafu bwa babba baabwe on the pulpit. Abawala amuze mu church tubbira basajja. Like waliwo mugwe nalaba ningamba kati ono aleekaana ki bbawe teyagala n'abakazi is gay. Why are you even shouting nti abakazi bagenda kubba bbaawo? So kati nentuna ningamba okay, so you're this naive. Toyinamu na kigambo kya Mukama mu mutima gwo. Okay, bwe mba nakola ensobi muridiminga muti omwoyo gwange munvuma. Because I had to go defensive. Nti kati nangenda balagako nti nsobola. Bwe bangamba kigenda kugwera mu weeks 2 it will end in a year nengamba Mukama nina okusooka omwaka. In fact they made me stronger. Ebigambo betwakogerako byako nali nina okuprovinga nti I won't leave this man. I had to prove Nana bye. Nana you've come from Mojuisi jajja ge. Twaira Aunt Jana. Twaira Aunt Jana. Bye bye. So
bwe bayogera ebigambo bingi nenzikiriza okay kati basazeewo bafuuka abalamuzi. Let's wait and see firimu eno gyeneggwera kubanga ne bwemba nali mukyamu ne pastor ne baba yali mukyamu mu Bible mulimu omusajja gwe bayita Musa. Miriam ne Aaron bali batuufu. Musa yakola ensobi yayenda yagala omukazi atali wa ggwanga lyabwe. Katonda yabagamba it was none of their business n'abakuba ebigenge. Okay, pastor yakoze ensobi but you're not good, sigo wamuyita. Don't judge. Kati in fact yatandika okunnuma because tebamanyi side y'endala. They don't know why teyaginnyonnyola ne babuukira ebintu ebimu kati we nategeerera nti in fact baanyiiga nnyo nga nfunye si lwakuba nti bali baagala abeere mutuukirivu. No, they wanted him where they could access him to kill him. Ekyo kyonna kikiriza. Why? Tosobola gamba nti oli so concerned with this man's personal life oyagala omuyamba ddire mukazi we yali mukazi we n'okwata mukazi we n'omuteeka ku TV gwokola amawulire. Now that our sadists n'otandika okubeera nga gweoyagala mufunamu views n'omugamba nti kale bawo munabbi wa bulimba. Who does that? N'okwata abaana b'omuntu gweoyagala okuyamba n'oba turning against him. Are you really helping? Kati eyo church si mu Misiri. Teri mu Misiri. Aba bonna batali balokole. Kyosuubira. Naye ono omulokole agamba nakera nendokoka era mbuulira enjiri y'okwagala. Yes, tokkiriza era marriage breaking. Tukikiriza kyonna kituufu. Makula malaya. How are you going to help pastor get out of the trap gy'olowooza gye naseetinga ng'omuvuma? No. Omusembeza n'omuwuliriza then resolve the issues. Kati ate bo nze bandaga in fact twali lumu n'omwami wange nagamba bandaze bulijjo nti amaka gange bagayingira dda. In other words, I'm safe nga siri nayo. That's how he felt. Because toyinza tula na mukazi wa muntu and you think you're helping. Ng'ate omutadde ku TV kyenagaye nti toyinza kuyamba muntu ng'ate oli ku TV. Nti akatuwulire ku makaago. Gwe nga tovanga ino yogera ku makaago. Lwaki mukazi munno omuteeka ku TV n'omugamba ayogere ku makaage? Don't they have problems? Nga babadde mawulire abasumba abamu n'ebizibu. Bakazi babwe nga teri yali abakoseza kudda mawulire. No one. Kati kyanuma nnyo. Simanyi Katonda. It takes God's grace. Like turning kubanga abantu abasinga bonna bakujudginga essaawa eno bakomawo dda mu bulamu. Abamu abalala Katonda nsaba bambi abakwateko sobola kunnyonnyola abantu bonna why I'm with him and why he's with me. It's personal. Tosobola era naye tasobola kutelinga all the story kubanga alina abaana b'okusaamu ekitiibwa, alina omukazi w'okusaamu ekitiibwa. So tetusobola kubanga bbaate. Naye ekyenjagala okugamba abalokole mulekera okubeera bannanfuusi. Temuyamba bantu nga mwetaaga kamera. Teweetaaga kamera. N'ekyokulala minzaani gy'okozesa munno okumupimira Katonda agamba nawe ye gy'okola kyekigera kyekimu kyajja okukozesa. Kati ate bw'oba nze ekintu kye mmanyi ebintu by'abafumbo biba wakati waabo era be bamanyi obulungi bwabwe n'obubi bwabwe. Sisobola wolereza Dorah. Giovanni yabamanyi Dorah. Sobola buuza Giovanni kubanga ffenna bwe tudde eno wabweru tuteekako kasmile nimagamba nange omukyalo omulungi oyo ani yamuleseewo omusajja olekawo otya. So abantu tubalekera obulamu bwawe. Nebaza Katonda tebyammenya naye nalowooza ku bantu abalala abandigenze mu makanisa ago bayogere n'abakyala basumba bana basumba bayamba. Then nendaba ekkanisa eri broken nti ekkanisa ya Uganda eri bweti buli omu anoonya waakolera amawulire ng'alumba munne. So ndowooza kyo kati kye baaseetinga. In fact abasumba balina essanyu mu basumba bannaabwe okugwa. Bakirina nnyo mu Uganda nti so balina n'essanyu nga singa Pastor Bujjingo akeera n'akeera n'agamba njagala kupangisa kangeze kololo ntekemu olukuŋŋaana. Omusumba omulala kyangu okujja n'alusasula dde taakolewo olukuŋŋaana yakolewo ki. So bwe bulamu bwe balimu nti enjiri gye babuulira n'ebikolwa birala. Era eggulu tujja kuba surprised nga believers bangi okusinga abasumba kubanga abasinga abasumba tebakyali bakkiriza bakola bukozi mulimu gwa Mukama.